twagala okusembyayo waliwo akatambi akazze nga katambula oluvannyuma lw'akakiiko akateekebwawo ofiisi ey'omumyuka wa Ssaabaduumizi wa poliisi oba Deputy Inspector General wa poliisi okulaba nga abantu bonna abatalina kakwate ku poliisi abatalina lukusa lwa kusula mu barracks za poliisi mu Kampala n'emiriraano bafulumizibwa mu barracks zino eziri mu Kampala n'emiriraano. Kino kyaddirira okwemulugunya nga abapoliisi babaleeteddwa ababa bakyusiddwa okuva mu bitundu ebyenjawulo okujja okukolera mu Kampala n'emiriraano bajja ne batafuna mayumba na wakusula olw'ekikolwa kino eky'abantu okwesenza n'okwejjuza mu barracks za poliisi ate nga tebalina lukusa olwo. So akatambi mu kiseera kino ketutunuulidde k'omukyala Gasi Grace Mademaga eyakwatiddwa n'alaga nti osi w'ekireka yamutulugunya wamu n'omwana we alina obulemu era ebintu byabwe ne babikasuka bwabweru. Ekifaananyi of course ng'olaba kirabika bubi. Aba PSC already akatambi kano bakafunye era bagenda mu maaso n'okunoonyereza okuzuula ebituufu ebyaliwo naye nga mu kiseera kino baguddewo fayiro ku bikolwa eby'obusiifu bw'empisa enneeyisa embi n'obutakozesa bukugu mu kufulumya abantu mu barracks. Twawuliddeko sayidi emu ey'omukyalo no Grace Mademaga naye ekirungi kya byonna kiri nti mu kukola ebikwekweto bino okufulumya abatalina kubeera mu barracks za poliisi ekitongole kyaffe ekyamawulire ekya poliisi eky'omunda kirina obutambi bwe kyagenda nga kikwata buli wamu. Obutambi obwo aba PSU nabo bagenda kubwekebejja basobole okupima obujulizi obuli ku sayidi zombiriri. Abantu abatalina kusula mu barracks mulimu abantu ba bulijjo. Tubadde tulina aba private security bannannyini mabaala saluuni, mulimu clinics. Tubadde tulina abantu abadduka okuva mu poliisi oba baddizaata. Tulina abasirikale abaawummuzibwa ne baweebwa akaabwe nga balina kufuluma barracks. Tulina abakomanda abaali beefuula ba landlord nga basolooza sente z'ennyumba eza buli mwezi. So we tuvaayo okulaba nga abantu bonna bafulumizibwa bano mu barracks zaabwe kubanga etteeka weeriri eriraga ani ayina okusula munda mu barracks. Olina kubeera mu poliisi n'abaana bo abatasukka myaka 18 ne mukyalawo n'abakozi abakozi nga balina akakwate mu poliisi mu kitundu ekyo oba mu division eyo kati nga Wandegeya balina kubanga abakozi baawo n'ebitundu ebiralalala. So bannabyabufuzi abamu nga bw'omanyi babuukiridde enteekateeka eno basobole okukisavuwaza. Bagamba tetulina lukusa kufulumya abantu bali mu barracks zaffe. Naye bannange ebintu ebimu ddala bannabyabufuzi balina okukwatagana naffe
bayambe abapoliisi mu kiseera kino abantu betwakafulumya bawerera ddala ebikumi 400 babadde mu buyumba abapoliisi bwe balina okukola ki bwe balina okusula. Alipoota enzijuvu tujja kuba tugibawa mu wiiki eneddako, naye ebikweketero bino byakakolebwa Enaggulu, Ntinda, Nsambya n'Ekireka era nga tugenda bitambuza mu bitundu ebirala. Tubadde tusaba tukome wano olwaleero. Mwebale nnyo, mwebale ddala.